akakodyo Besigye kayinza okuyitamu okusimattuka ekkomera tumukunde yakamuwadde. Ensala ya kkooti ewadde Besigye essuubi ku kuweebwa bail. Ate Gen. Museveni alina ensonga lwaki bajjeno be yalwana nabo abatiira ddala era takyabeesigira ddala. Museveni asobola okuwaayo obuyinza mu mirembe mu ngeri emu yokka. Ngeri kyeyo Lukwago ne Ssemujjuŋŋanda entegetege zibafamba beeraliikiridde ekkomera bagamba nti essaawa yonna bandikwatibwa ne bateekebwa mu nkomyo. Obulamu bwa Kabaka ne gye yagenze ate kyabazinga bw'atyo n'omulimu gwe omupya gwe yafunye. USA etadde envumbo sanctions ku balamuzi ba kkooti eya ICC, kkooti y'ensi yonna omuli ne Munnayuganda. Ebalanga ki? Kulamusizzaako nate gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large, yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo, nange mmeme kwesese gye ndi eno nkakkalabya era nkyamoga enkuyege zikyankubira enduulu. Zikomera yaffe bw'etyo mu buufu obwo gyegenda okubeera nga etabaalira. Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi ku Ntebe Road. Apartments omuli buli kimu. Bw'otuuka e Namulanda, Kitende oba Kajjansi, buuza ejjanyi ku kyaki ogenda okusanga Hillside View Apartments. Kugambye apartments omuli buli kimu, twala butwazi tulooto, wifi ya bwereere, amasannyalaze tegavaako, transport okukunona woli kasita obeera nga naddala ova ku airport oba okumpimpi awo omundi gwo gusookera ddala wa bwereere. Hillside View Apartments za apartments muganda wange ze wandibadde osulamuuko, osobola opangisa olunaku, wiiki, emyezi oba omwaka okusinziira munnange ku busobozi bwo n'obwetaavu bwo. Ate Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo. Bano basaale nnyo okutunda n'okugula ettaka etaliiko ndooliito. Oyagala kuzimba, oyagala kugula nnyumba ewedde, beekwate aba Timo Property Consultants Limited. Ate nga ne Maintenance Palace weri nnyo ku lwa solar systems ez'omulembe. Balina ebyamasannyalaze byonna bye wali owuliddeko, balina ebyamazzi byonna bye wali owuliddeko. Ate nga balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okukuyambako okubiteekawo nawe oyagala okubeera nga munnange obinstallinga. Beba Maintenance Palace. Dokita waali nnyo era munnange gwe bw'obanga oyagala omusawo ayinza okukuyamba ku ndwadde ezitali zimu. Dokita ono waffe munnange twamwenoonyeza wano ku Uganda at large era ayambye abantu bangi nnyo. Badokita abeekwekeyo naye nga balina research bwe baakola nga mungi nnyo, naye nga munnange olw'ensonga ezimu ebintu baabisalawo ne bakola ki? Ne babitwala kawolawola okutaasa obulamu mu ngeri ezimu oba bw'oba oyinza okubuuza nti dokita ate babeera bamwagaza ki? Muganda wange, Uganda si nsi ennungi kyenjagala okubuulira, naye ng'ate abantu abawonya endwadde gye bali kansa n'ebirwadde ebirala bimutya kisinziira stage kikwali kansa, naye nga dokita waali. Gwe jangu wano ku Uganda at large ennamba zange ziri awo, emu esembyayo 1015 endala esembyayo 73. Kakati munnange ndowooza tutandike bwentyo munnange nkulamusizzaako era munnange tutandikire ndowooza ewa Dr. Kizza Besigye anti bagamba nti munaye magezi muliro bikukuggwako gukima ewa munno. Kakati munnange Besigye aba ali eyo mu nkomyo n'afuna mugenyi ki? Ye Henry Tumukunde, General Henry Tumukunde. Munnange ono bw'atyo n'amuwa amagezi nti bw'oba oyagala munnange okufuna eddembe lyo, okukomyawo eddembe lyo, wandibadde osisinkana Gen. Museveni n'oyogerezeganyaamu naye, y'engeri yokka, oba si kyo ojja kuvundira mu kkomera. Ono munnange ye Lieutenant General Henry Tumukunde. Ono era nga former Minister owa Security atubuulidde nga bwe yakyalirako Besigye mu kkomera wali e Luzira, era munnange n'amuwa amagezi nti munnange wandibadde oyogerako ne Gen. Museveni bw'oba oyagala okusekiwalinga freedom yo, wandibadde oyogerezeganyaako ne Gen. Museveni kubanga wano yagaba eddembe n'obulamu oba oli awo, kubanga yasalawo ani afa ani awona. Bati bye yatugamba ani awangula ani atawangula.
mbe basalawo yasalawo ani agaggawala ani ayavuwala byonna kale munnange bw'oba oyagala kati Tumukunde agamba Besigye nti wandibadde oyogereza ekawo ne Museveni kakati bino no yabyogedde nga yakava okubeera nga ate apiikinga oba anona nomination forms ku headquarters za NRM wali ku Kyaddondo Road. Tumukunde yatugambye nti nno yabadde yayogereza ekawo Dr. Kizza Besigye era n'amuwa amagezi nti munnange yandibadde akwasaganya obanga mu ngeri yonna afunamu engeri gye baholdingamu talks ne General Museveni in order to regain his freedom. Teyatubuulidde diru yakyalirako Dr. Kizza Besigye era Besigye yamuwadde ansa ki naye nga munnange bw'atyo okusinziira bwe baayogedde amagezi ge yamuwadde kakati munnange bw'atyo n'akirimirako nti Besigye asobola kuteebwa nga ataddewo empuliziganya wakati we ne gavumenti kale n'agamba nti ekyo tewali kuwannaanya kigenda kumwera nga munnange kimuleetera okubeera free man era asobola okubeera nga addamu okulya obutaala nate Besigye eyakeesimbawo emirundi 4 Besigye eyakeesimbawo emirundi 4 ku General Museveni era nga awulikisa emirundi mingi nnyo nga akolokota regimu ya General Museveni yakwatibwa ku misango gy'okulya mu nsi olukwe wamu n'okwekobaana kakati munnange bw'atyo alabika batugamba nti General Museveni tajja kutta Besigye nga tannaba kubeera nga amaliriza akalulu ka 2026 batugamba kakati munnange bonna Besigye jjukira ne Tumukunde bano bonna bava Rukungiri district era nga eno evudde eba influential political figures bangi nnyo. Tumukunde jjukira nti akomawo agenda kujja tagenda kujja kuba president ne this time agenda kujja ayagala kwesimba kuba MP Rukungiri municipality era bw'atyo yakubye omulanga eri abantu b'e Rukungiri municipality okubeera nga bamulabiranga ddala nti agenda kukola ku bizibu byabwe era n'abagamba nti beesimye nnyo okuba naye nga Tumukunde kuba agenda kukola ku nsonga zaabwe kubanga mumalirivu nnyo nti ebintu abimanyi kubanga mu gavumenti agibaddemu ebbanga alinga atugamba nti gavumenti ekyaliwo nnyo kyalinga atugamba yali badde atugamba nti tugenda kujja ku General Museveni kakati Besigye munnange si kyangu nnyo ate kubeera nga ayogerezanya ne General Museveni era bagambye Tumukunde nti ensonga ki bwe gy'olowooza nti Besigye gy'ayinza okubeera nga ayogerezeganyako ne Museveni nti Besigye musajja wa defiance era tebansuubira kubeera nga ayogerezeganya ne General Museveni ku nsonga yonna tewali kye bamulanga okuleka munnange okwagala okubeera nga ate batemera ettaka ku maloboozi ago gonna agavumirira ebikyamu mu gavumenti kale munnange anti tetumanyi biri mu ffumbiro eyo Tumukunde probably engeri gyagenda okuba nga yeesiba ku tikiti ya NRM ayinza okuba nga jjukira nti ono mutabani wa General Museveni yawasa muwala wa Tumukunde mubimanyi bulungi nnyo Museveni alina mutabani we atali muhoozi waliwo atali wa mama Janet nayo waliwo omukyalo omulala famire ya General Museveni eri ndala kakati eyo munnange yewaava omuwala era bw'atyo n'asisinkana ne mutabani wa Henry Tumukunde okukkakkana munnange nga bassa ekyama kakati abo kitegeeza nti baafuukira ddala baki ba family kati tumanyi biki bye boogerako eyo nga boogerezeganya ng'abako waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti nze kati mbeera Kayuhura badde Kayuhura alina obuzibu bunene nnyo okuwona emizanga egyo kubanga bagamba ko bali wakwata Nixon agasirwe ne Kayuhura naye mweraliikirivu nti nange ngamba mutabani wange sooba ogende onoonyeeyo wali kubanga bakyaliyo kasanfuka omuko
ate baba bakyankwatako tuba tugenze mu good terms peace talks kale ndowooza tumukunde kyamutuukako era ndowooza n'akimanya nti Museveni basobola okuteesa kati naawa Besigye amagezi mpagenda ateese awo sina kinyinza kubeera nga nkyogerako muganda wange kubanga ebintu bya Besigye abantu bagamba nti biri personal ne Museveni biri personal mbu era ndowooza lwaki tumukunda amugamba nti baali badde bateesa kubanga ndowooza ebintu bya biri personal awo nze munnange ebigambo byange byakendereraawo naye nga munnange ati bagamba gakuweebwa ki munno ebyo nayo tulina okuba nga tulingizaayoko however ebyabwe tebaalingamu mu nsiko n'ennugu gye beerinako oluvannyuma oba olw'omu okubeera nga yakwata mu gundi za munne yasobola obya omukono kakati eyo tuvuddeyo naye nga okusinziira ku nsala ya kooti wazeewo essuubi omusango gwa Besigye naddala beyiri okuweebwa beyiri kubanga Besigye bagimumijjukira gye bakava okubeera nga basaba era sitira omulamuzi n'agikola ki n'agiremera kooti n'egaana kati Museveni munnange nga akyayongera okubeera nga ayinfuluwensingira ddala kooti kubanga abantu bagamba nti bano basala lukwesikwesi kooti masho emala okuddamu okuregeininga obuyinza bwayo obusango bwa Besigye bagutransferring ate baguzeemu ki mu kooti ey'amagye naye kati osofa ku biriwo kooti erina ensala gye yawadde era nga kino kyalabisenga ate kiyinza okuba nga kimulisa ku mikisa gya Besigye okubeera nga naye munnange ateebwa okuva mu nkomyo kakati munnange gwabadde musango ogw'omuntu omu gwe baasiba era nga bamusiba lwa defilement kati ng'amazeeyo ebbanga mu kooti mu kkomera kati kooti nejja ewa ensala nti okusinziira ku article eya 23 akabayirako mukaaga na 23 akabayirako mukaaga kya mu constitution eya 1900 eyabagibwa 1995 kano muneka garantinga bail eri ba suspects ababeera bamaze mu nkomyo ennaku 18 nga tebawozesebwa kakati munnange newakwadde nga babadde tebali ku nsonga ya musango gwa Besigye butereevu babadde tebali ku nsonga ya musango gwa Besigye butereevu naye okusinziira ku ba legal experts bagamba nti ensala ya kooti nti eno munnange bwetyo yamulisizza ku nsala oba ku Besigye engeri gy'abadde ammibwamu bail mu bbanga eriise emabegaawo nti abadde nga ajja ammibwa bail naye okusinziira ku nsala ya kooti kitegeeza nti waliwo essuubi nti wayinza okuba nga ate kyakoze nga game changer kubanga Besigye naye amaze mu nkomyo emyezi egisoba mu 6 kakati omulamuzi Muwata bw'atyo yagobye empoza y'oludda oluwaabi naddala olwa gavumenti kubanga yabadde awa ensala mu musango gwa Kato ono jjukira nti abadde avunaanibwa gwa kujjula bitannajja era nga abadde nga mu nkomyo okumala ebbanga kakati omulamuzi n'agamba nti nno ebyokuddaawo okugamba nti omusango gwe gw'amaanyi nnyo gwe yazza mbu ekyokubeera kitawozesebwanga mu myezi 6 oba okuvannyuma ku 18 mbu olw'omusango gwe obunene mbu awo n'asaanye okubeera mu kukomera n'agamba nedda ebyo tebikola mbu tekikola tekiriiko musango ki oba buzito bwa musango wabula etteeka liri nti oli kasitama alina ku 18 mu nkomyo nga tawozesebwanga kiba kitegeeza nti abeera alina okuweebwa bail no matter buzito bwa musango kakati munnange bwe tutyo nga ensala eno ezze mu kaseera nga bagamba nti waliwo selective application of bail laws nti wabaddewo okusosola nga abamu amateeka aga bail ng'ago bwe tukirambise waggulu awo kibakwatako mu butuufu bwakyo ate abalala nga bakibamma
nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka. Kakati naddala mu misango egiri politically sensitive, misango egirimu ebyobufuzi, nti munnange awo kooti ate akawaayiro ako keboogerako 2-3 babeera bakasambajja. Obedi Lutalende Dr. Kizza Besigye bwe batyo munnange bonna babadde nga bajja baba mabail under similar circumstances. Kwegamba kiba kitegeeza nti wabaddewo selective application of bail laws. Kakati munnange baligo observers bo bagamba nti ensala eno eyinza okuba oba okusalawo kuno okw'omulamuzi eyinza okuba turning point, eyinza okukola nga game changer, nti ebintu ne bikyukira ddala era munnange verdict eno eba emaze okubeera nga eri afaaminga nti obwenkanya munnange tebuyinza kubeera nga busaddaakibwa olw'okwagala okusanyusa abantu abamu naddala mu byobufuzi, okusinziira munnange ku balooya nga bwe bakistatinga. Kakati munnange kato eyavuddeko ensala eno eyinza okubeera extended ne ku musango gwa Dr. Kizza Besigye, nti ono bwe bati bamusasuzza akakadde kamu ak'ensimbi mu cash, era munnange bwe bati bamuteekako n'obukwakulizo bungi nnyo, tokola bwoti, totambula distance yenkana bweti, passport bwe bityo. Kakati munnange bwe batyo nga bwe nkutegeezezza nti kino kisuubira okubeera kigenda ku influence nga similar bail applications going forward, including those involving high profile political detainees. Okay, munnange eyo nga tumaze okubeera nga ate tuvaayo twolekedde ku nsonga ya General Museveni. Lwaki naddala General Museveni atiira ddala abasajja be yalwana nabo bajjeno be yalwana nabo mu magye, lwaki abatya? Museveni abatiira ki? Kakati munnange ensonga ziwererako ddala lwaki General Museveni abantu babadde nga nabo babadde nga kkiririzaamu ba Bush generals be yalwana nabo mu nsiko abaamufuula kikyali essaawa eno General Museveni bw'atyo munnange yabanaabira ddala mu maaso, naye nga bino byonna biva mu kutya. Lwaki General Museveni akikola bw'atyo? Lwaki akola ekintu ekyo General Museveni? Kakati munnange Museveni afugire Uganda wange emyaka egiwerera ddala. Kakati abadde ne ba closest allies ba revolutionaries abalwanira ddala alongside him mu National Resistance Army. General Museveni abo bonna essaawa eno abatunuulira kyamuli abalabira ddala nga balabe be. Kakati munnange bano abasajja balwanira ddala era baali bamuwuliriramu nnyo, bwe batyo bawa mu buyinza 1986 era ne bashapinga Uganda okusinziira munnange ku ebyo bye bajja bateesezza okuva mu nsiko mu Kasaka nga bwe batugamba. Kati mu myaka egiyise Museveni bw'atyo yabatrustinga nnyo bajenerozi be bano bakomandozi be era bacomrades be. Bwe batyo munnange essaawa eno wetwogerera kirabika mu maaso ge baafeedinga dda okusinziira ku bigendererwa bye byalina ebyakusifu ennyo. Kakati munnange akabonero akalikkirya ennyo 2023 Museveni bw'atyo yali tayalinga ba senior officers 10 kirambirira. Abasinga ku bano bonna baali ba Bush War comrades, abasinga ku bo bonna baali ba Bush War comrades. Kakati eno teyali ordinary retirement, naye eno muganda wange strategically yali yakumunyunguza oba kukirinzinga ba old guard officers, era nga bano baali bamaze okubeera nga bafuna amaanyi okusinziira mu maaso ga General Museveni, nga baleka bafunye amaanyi ate nga baleka nga bali independent. Kwegamba nga oyinza okugaa nti kati bali machuwa, basobola okulaba ebintu nabo nga bamanyi okubeera nga bafuna confidence nti naffe tusobola okutandikawo okukwata mu kintu. Bagenda okuwa abaana abato amagezi kati nga balo batija kwensenta muti tebakulimba gwe oli mugumu nnyo n'okusinga Museveni, wali badde okola bwoti tebakulimba nti bagenda kukubisasi, bakulimba genda songa mu bintu ebifaanaganako bwe bityo, bagenda kukubamu ku miggo, bagenda naye guguma. Kaakati munnange General Museveni nga abalabanga abasajja bano potentially abayinza okubeera nga bamwe challenginga era nga plani ze zonna
ez'okubeera nga asikisa mutabani we n'okubeera nga akontrolinga Uganda bazirinnyamu. Kakati lwaki abantu bano muganda wange oyinza okulowooza nti azze okubeera nga tabeesiga oba aluzinze trust? Why distrust? Munange nti bano ba revolutionaries nti bakyetikka obuzito mu byobufuzi era bakyalina influence nnene, bakyasobola munange okubeera nga bateekawo embeera eyinza okukyankalanya Museveni. Pulaani ye jazaaleeyinga obulungi ennyo gye tumanyi obulungi nti yo wetwogerera essaawa eno muganda wange akootakoota mu Gaalumondi pulaani okusinziira ku biriwo obulendo bwonna bulaga nti pulaani muganda wange abadde ng'agizimba naye ng'enkuyege zijja zigirya. Enkuyege zizze zigirya era omuntu waliwo omuntu omu eyaŋŋamba nti naye Museveni Mukama Katonda yamukuba omuggo mb'okubeera nga omwana we first son we nti alowooza bw'atyo ng'ebintu byayogera byakola byonna biragira ddala nti mbu Allah aba akukubye omuggo muganda wange kuba buli muntu yenna alowooleza nnyo omwana we asooka nga mwana wange ono bw'akataligirya mwana wange ono mwana kuba ng'omulabamu ekintu kwegamba ekifaananyi ky'oba okirabira omwo naye yali akirabiramu naga mwana wange n'amulaamira ng'akyali muto nti ogenda kwa benjinga my death ogenda kuwolera era waba wankwatako era obeera nga mutemu ottanga tiranga ddala okusinga nze ne Ankowo Kagame naye wetwogerera ekyo kyokka kye yakwata. Ebisigadde kwegamba kye bandibadde bayitanga ki naye badde nkozesa ekigambo naye ate muyinza okugamba nti oba mbanvumye naye ate nga si kyekigendererwa by the way. Naye kale ekigambo kye malinyawo yabikozesa nti kale katugambe political common sense. Katugambe political katungeke ekigambo political nti era nekyo bulalabanga oba ame military science kubanga jukira nti kati wano Uganda Jeni Museveni akimanyi bulungi nnyo nti era ne Muhoozi yakyogera era kikaya kijja ku kitaawe nti wano omuntu yenna asobola okufuga eggwanga lino alina kuba munnamagye naye n'akyogera. Kakati kitegeeza omuntu alina okuba nga alina military science. Kyekigambo kye mbadde nnoonya by the way kyekituufu naye Joseph Salimu Saliya tukakasa nti oyo Muhoozi talina saana kuba w'amagye. Kitegeeza tamumulabamu military science zero. Kyonga ate ku sayidi eri waliyo omusajja alina gye balabanga ejje ate ka kituufu jje eri abafuutu soldiers ezibwa nnyo. Kitegeeza nti ate oli alina military science civilian alina military science asinga kwegamba goyinza okugamba nti bweba credit ye ate ali credited mu ange eyo okusinga ono yagenda zimanya Harvard simana agenda muzirisi military schools ez'amaanyi basasulayo fees zaafa. Kakati Salimu Saliya yagamba zaafa ze basasula kubanga tamulaba nti tamumulaba talaba musirikale mu ye era nga wetayita sana kubeera mu magye sana kukola ki kansirike. Kakati munange nti bangi ku bano bajenero Museveni batakyesiga abalabanga kugamba abakyakkiririza mu biri bye yabatabbiranga nga bakyali mu nsiko mu nnaku ziri kati essaawa eno alaba nti biba tebikola ate ku mutabani we Muhoozi tebikola era n'atandikirawo okubeera nga abakola ki agenda abanyiga bw'atyo nga babafeezinga out kubanga Muhoozi nga bamaze kubeera nga bamukwasa ekyokubeera Chief of Defence Forces Museveni munnange bw'atyo n'abeera ng'akiraba nti kati bano abakadde balina okuvaawo nteekemu abato bano abato balina okuba nga bali loyo nnyo eri First Family's political future. Balina okuba nga already bo batambulira ku ki okumiramu egyo so nga ate bali yalina okubateekamu emitima giri ekyokwagala eggwanga lyabwe ekyokukola kutya be bakazoora Mzee John B. Kazoora yafa yakafa era Miriam Matembe mu njogera ye
mu kuziika bamu kukungubaga yayogera ku ebyo nti Museveni bano abaana bakazola baali bato mu biseera ebyo era n'abatabbira nnyo nga abateekamu omutima ogwagala ensi yaabwe n'okuba tebavanga ku kigenderero kakibeki nabo bwe bajja batandikiraawo ne babeeranga okugamba balaba ye byakola biri contrary ku biri bye yabasomesanga mu nsiko ne balanga okubeera nga babiwakanya ne bafuuka abalabe ky'atabasomesa ti bwe ndituuka mu maaso awo nze nga maze okutula mu ntebe ngenda kukyusa ate ntandika okubanga bino byonna tebikyakola makulu bye mbasomesezza bo ne basigala ku biri kakati bano bajjenero basigala ku musitawa Museveni kyata nga ye yakyusa dda kitegeeza nti ye creatingira opposition kubanga bwatu ya provinga okubeera nga ate yakwata ekkubo eriri divergent kw'eryo leyali munnange yaba streamliningiramu nga bali mu nsiko ng'ali mu kubasomesa tugambe essaawa eno kati byabalabanga siyaasa nti yali abakuba siyaasa owa reality yabasomesa ebituufu ate bwe yajje n'akola ebitali bituufu era y'ensonga ki yagamba nti ekizibu kya Africa ky'abakulembeze bava mu buyinza essaawa eno naye kennyini waali akimanyi kati yafuuka kizibu ekyo ekya Africa yafuuka ekizibu kya Uganda n'asaasaanira Africa y'ensonga kita nti influence ye bwetyo eridde kumpi buli wamu bwe tugenda e Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Ethiopia, Somalia, Sudani, Kenya bonna bamukaaba kakati munnange ebbanga liyiseewo kati era abamu ku ba revolutionaries bano bamaze okubeera nga balaga obu signs eza descent bamaze okubeera nga balaga signs ez'obutali bumativu nga balabye ebikyamu ebigenda mu maaso era nga bano bwe batyo abamu ne balaga okubeera nga ate badda beesigama ku ludda oluvuganya gavumenti era nga kino kireetedde Gen. Museveni okubeera nga atiira ddala kakati munnange nga bwe nkugambye nti Gen. Museveni nti empisa kwe yabaleetera oba mwe yabazimbira mu nsiko bye yabagamba byonna yabivaako era nga answers ndowooza yekka yazirina kati bano munnange bali awo yabaleekaawo mu bbanga kitegeeza nti yabakonfusinga olw'okuba nti yabasiba akatambala ku maaso nga babuulira ebituufu ate bwe yatuuka mu ntebe n'akola bikyamu kitegeeza nti bali abagendera ku bituufu balina okuba nga balabe be kuba kati yorede yafuuka dda vampire kakati munnange era awo ne twebuuza nti Museveni avadde mu buyinza ddala kiki kyayinza okukonsideringa kale kyayinza okugamba nti kakati kino bwe kibaawo obuyinza mbanja kubuta ku myaka munnange ekitaka wansi wa 8 kubanga tugambye nti girabika gikola ki gisukka okusinziira ku nekubina aliwo gisukka 8 naye kati ye agamba ina 8 kati tugambye nti ku myaka ekitaka wansi wa kimeka ya 8 nti nga akalakase Uganda okuva mu mwaka 1996 kakati tugendera ddala mu mwaka ogwa 40 nga akalakata Uganda Museveni yajja mu buyinza January 1996 kitegeeza January 2026 ajja kuba aweze emyaka 40 abalali kubuusabuusa January 2026 ajja kuba aweze emyaka 40 tujja kuba tubuuza ibanga tonenye ate tulonde kiba kitegeeza tunagenda okulonda ng'already emyaka 40 gijjulidde ddala ewatali kubuusabuusa Uganda jjukira tebanko na peaceful transition of power okubira lwafuna independence okubira lwafuna obwetwaze 1962 kakati omuntu nga yeebuuza nti Uganda erifuna ddi obukulembeze nga buzze buzibwe butyo nti omukulembeze abaddeko avuddeko then nawa omukulembeze omulala kati omufuzi abaddeko avaako naawe omukulembeze kubanga eba peaceful transition kakati bino byonna munnange nga tubitunuulire jjukira nti Norbert Mao yatubuuliranga bwa Museveni bwe baateesa kati banakola bufumbo ku ngeri gye bagenda okukolamu okuwaayo obuyinza mu mirembe Museveni n'abeera n'amugaa nti biki byaliko ebyo eyo ddiiru tebangawo kitegeeza nti Mao naye n'abanga
yakitegeera wawaagwa era n'akimanya nti ensonga kibamusembeza lwa nsonga nti pulezidenti wa DP ate Museveni ayagadde okunafuya walinga bwekiri nti ku ludda oluvuganya ayagala anafuyeeyo abo n'akola ki n'ayongera okumusembeza okumpi awo era yakoze kyamaanyi nnyo okulaba ng'akomawo kubeera nga Ssenkagali wa DP Mawano yabadde aduula agamba nti abo bonna beyamezze mu kalulu mu delegates conference yabaddewo nga balonda Ssenkagali wa DP kyakimanyi kiri painful nnyo okukkiriza nti owanguddwa kubanga naye kennyini abaddewo mu biti byonna mbu awanguddeko ate n'awangulwako mbw'akimanyi bulungi nnyo nti kiruma naye balina okubeera nga bakkirize akati wako nkajjukira nnyo Omujeeni Museveni wano nga bamulangiridde 2021 mukkirize ali muganda wange kaseera ako tajja kulayira tajja kakati munnange nti Museveni okusinziira ku Ofono Opondo yatukakasiza natuga nti Museveni mbu engeri yokka gy'ayinza okuwaayo obuyinza mbu ng'awanguddwa mu kalulu bakamukubye square mbu Museveni mbu awajja kuwaayo obuyinza mu mirembe mbu ekyo bakyogedde emirundi mingi nnyo nti bakyogedde emirundi mingi nnyo Museveni ndi bwamukuba akalulu mbu obuyinza ng'abuwaayo naye 2021 nga teyabuwaayo katugera mu protest vote era nga Gen. Museveni okusinziira ku biriwo tasuubirwa kuba nti ate waliwo ekinene kyawo kyayinza okukolawo naye nga okusinziira ku royal statement eyavudde gye buvuddeko mu Maama Janet eyabadde aba amaziga mu maaso mu kusaba wali ekkololo nga ayogera ku significant transition era n'agirifaringako nga defining moment for Uganda akaseera akazibu ennyo kwegamba akagenda okulaga biki ebiddirira mu biseera by'omu maaso akasalawo ku biseera by'omu maaso ebya Uganda mu kaseera ako ng'obuyinza bukyuka nga n'amaziga gamuva mu maaso nga alowoozaamu ekintu ekyaleesedde abantu nga nange mwendi nti omuntu atunuddemu bw'ati nga alaba tewali mirembe yadde okusinziira ku pulaani gye baapulaaninga ey'okukwasa muhoozi ng'alaba no capacity kusinziira ku ntalo ze balina mu famire batagatta ayawula bwawuzi kale nakitegeera nti kitegeeza nti bakoddomi baffe bonna bajja kuba balulimu abamu baaligera ne makomera era n'okubaavuwaza tajja kubeera nga yeesikamu kubanga bw'atunulamu ennyo bw'ati tabalinaako kakwate nabali be yali badde agamba bannyina nabo bw'atunulamu bw'ati tisi nnyo si kinene kyawo kiyinza kuddaawo kumukanga kakati bwe bavudde nti kirabika okwetondera eggwanga ne Buganda okutwaliza awamu era nga bwe bati batunula nti oba oli awo amaziga kugaali gategeeza nti kye baasuubira si bwe kiriba era nga boolekedde okuba nti ate badisidinga otherwise oba kale munnange ekyo nakyo tulinze defining moment eyo ekyo kyo siri kyerabira significant transition and a defining moment for Uganda ekyabadde kikaabya Maama Janet ekyo tukirindiridde kakati muganda wange ebyo nga bikyali awo eya pulaani ez'obusika ezirabika ezigudde obutaka era ng'okusinziira munnange ku bigenda mu maaso byonna tubirindiridde tetwagala ate kwogera bino na biri kale munnange sayidi eri ey'Ekatonga Erias Lukwago Ssemujjuŋŋanda waliwo n'omulala bamuyita Salaamu Musumba n'abalala bano muganda wange entegetege zibafamba zibafambira ki kansooke mpisawo ekirango kino eky'omuntu gwe tunoonya wano ku Uganda at large ayitibwa Deus Akambikira yonna gy'oli tonnemesa ssenti Deus Akambikira wali badde ojja
kunaba zange ziri awo esembi 15 endala esembi 73 nogamba Uganda atalaji yenze Deus akambikira oli engineer mu masanyalaze era wakolako mu local construction okuva mu myaka egy'ekinaana paka 2021 olina muganda oba muyita Bati yakolako mu Tour and Travel company ya Tour and Travel Bati ye muganda wo ate nga bagamba nti ozaalibwa Bunyaruguru eyo Deus akambikira obwavu naawe omanyi ng'egye buluma wandibadde ovaayo ate naawe omukisa gwe guba gwongedde okubeera nga gweruka muganda wange omanyi eriyo abantu abamu ng'oba tumanyi manyi ebyo by'abaafa obugirina okuviirayo kiga mutabani genda sente ziziri eri ate leka kutta mikisa gy'abalala Uganda talagi naye alinze okay Deus akambikira wandibadde munnange ojja nze nenkunnyonnyola nti agundi yakola ki yakunoonya si mu bubi tewaliiwo buzibu bwonna nti oba waliwo omusango nedda siriwe FCC ate sirina drone nedda ate sikolagana nabo era kakati munnange eyo nga tuvuddeyo kugambye Lukwago bw'atyo munnange yategezeza Katikkiro n'omulangira Nakibinge ku lukwe olw'okukwatibwa kwe olukwe gavumenti lwepanga okumukwata ne Ssemujju Nganda nti bano baagala kutukwata gavumenti eyagala kutukwata jukira nti munnange baali mu bail application eyakasembe eya Dr. Kizza Besigye gavumenti neereeta obujulizi neereeta statement ng'egamba baali mu kkooti nga bawuliriza Lukwago nga mwali kakati nga boogezaako kubeera nga bategeeza nti obujulizi bwe balina kwe basinziira okubeera nga bakakasa nti Besigye abadde mu lukwe olumaamulako gavumenti n'okutta Museveni ne boogera ku nkuŋŋaana ze babadde nazo wano mu Uganda ne wabweru w'eggwanga era erinnya lya Ssemujju Nganda ne Meya Erias Lukwago ne likoonwako erya Salamu Musumba ne likoonwako n'amalala n'erya Rwomushana nalyo ne likoonwako kakati nga Lukwago ali mu kkooti awuliriza n'afunamu okutya n'agamba kirabika sigenda kufuluma kkooti alaka bagenda kugamba bugambi arrest him naye munnange bw'atyo tebannabanyega gavumenti nabakubaako kyeragira naye yasuubira nti essaawa yonna ye ne Ssemujju Nganda bandikwatibwa ku misango egyo egy'okwekubaana okutta Museveni n'okulya mu nsi olukwe emisango gye basomera Dr. Kizza Besigye tibaali bayunga ku fayiro eyo kale munnange n'atya nnyo era yakakasizza nti essaawa eno ye president omujjuvu owa People's Front for Freedom PFF ekibiina ekyakava okubeera nga kikakasibwa mu registration kyafunye certificate yaakyo okuviira ddala eri Electoral Commission era Erias Lukwago bw'atyo naye nga ate mweraliikirivu nnyo nti essaawa yonna munnange bandikwatibwa ku misango egyo kale bw'atyo n'akubiriza abudde oluvuganya bonna nti bandibadde bakolerera obumu tugenda mu kalulu ka 2026 bandibadde bakolerera bumu era nga ayongereza ku mulanga ogwa Farida Luyirika kakati eyo munnange nga tuvuddeyo mu bunkenke obw'amaanyi Meya Erias Lukwago nga atidde era nga ffenna tulinda okusinziira ku byasoma mu kkooti nga babasomera ekiwandiiko nga bababuulira ku nsonga kwe basinziira okubeera nga Besigye ne Lutale n'abalala be babavunaana nabo bakwatibwa bangi bagamba nti balinze bulinzi mbu Besigye bamuzzeeyo buzza mu kkooti y'amagye ndowooza na bano nabo bagamba ndowooza bwe banamala okudda mu kkooti y'amagye nga tulaba ate changes endala nga nabo ate bongera okubeera nga bakola more arrests era nga Lukwago ne Ssemujju Nganda bwe batyo batidde nnyo bagamba nti munnange banditukwata titumanyi nti oba nga Besigye katugeze abanyedde ku plani ya Tumukunde ng'agenze wajje ne Museveni katugeze nga bateesezza katugeze nti still bano ate bo babeera babaleseewa nti babeera nabo bejjeeredde
nti Museveni abigere ne Besigye kati abo babirese awo munnange nze naawe naye munnange nga tuvuddeyo ye Kabaka tali mu ggwanga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi tali mu ggwanga era nga ono yalinnye edda endeege yayolekeddwako Katikkiro wa Buganda n'abakungu abalala okuva Emmengo eyo bwe batyo ne bamuwerekera n'agirinnya n'afuluma eggwanga era munnange yagenze kubeera nga ate agenda for further medical evaluation and consultations era nga agikola okuva eri bafoma foreign based doctors okusinziira mu neko settlement eyatuweereddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kale Mayiga yannyonnyodde bulungi nnyo n'agamba nti kino kitundu ku bujjanjabi bugenda mu maaso eri Kabaka era nga munnange agenze kubeera nga ate bamwekebejja nti nga basinziira ku bujjanjabi babadde afuna wano n'obwo bwagenda okunona emitala w'amayanja. Kale munnange ekyo ndowooza tukitegedde bulungi nnyo kubanga essaawa eno tuli bize nnyo tetwagala ate byakuddaawo Kabaka aliwa Kabaka ate era nga still mwategeera answers ezivaayo answer mwazifuna era alikiddamu ndiba mutenda kama Katonda. Kakati munnange ate era ku nsonga z'Obwakabaka ate tugendeko wali munnange e Busoga mu bwa Kyabazinga bwa Busoga Kyabazinga waife kati munnange Kyabazinga waife amaze kubeera ng'akuba emisomo olukumu mutwe gye buvuddeko oli twagafuna bulungi nnyo okuva wali mu University eya Yale munnange Kyabazinga wa Busoga bw'ati munnange ate yafunye omulimu omulala Busoga Wilberforce Gabula Nadiope obwokuna Kyabazinga munnange bw'atyo weeks ntono nnyo yakava okubeera nga graduating okuva wali mu Yale University mu United States of America yafunye omulimu Kyabazinga kati bwe twogerera munnange gye Chancellor owa Lubega Institute of Science and Health Professionals era nga en institute esangibwa wali Muyiganga municipality kakati munnange kapasite ye nga kansala kiba kitegeeza nti Kyabazinga wa Busoga Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabula Nadiope obwokuna njagala nnyo okugamalayo gonna amannya ago munnange ono alina master degrees 2 era nga kati ali pursuing doctorate ye kati awo yagenda okubeera nga munnange nga yakulira Lubega Institute of Science and Health Professionals Institute wali mu Iganga kino nno munnange kivumiriddwa abantu bangi nnyo bwe bakiraba nga Kyabazinga ate afuuse omupakasi mbu mu private institution mbu ate omukopi ate amuwaatya omulimu simanyi kubanga eno munnange Dr. Muhammad Lubega ono nga executive director owa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals ono munnange ye yamuwadde office eyo eya chancellor kakati muganda wange Dr. Lubega ye first deputy prime minister owa kingdom eya Busoga oba Kyabazinga si kugamba si wawala nnyo era nga muntu kitegeeza nti abadde mu Kyabazinga mwali nnyo naye abantu bwe batyo nga bakitunuulira bagamba kino kiringa ekyokuyisa mu Kyabazinga amaaso kubanga ekisooka waliwo yatugamba ng'ovudde ku miliyoni 65 baze babawa buli mwezi nga babasasula bonna abafuzi ab'ennono kakati juzi gye buvuddeko ne bagamba ne batiisatiisa tugenda kubaza ku miliyoni 5 ndowooza Kyabazinga n'abiraba n'agamba nti mwaki lwalamu nnyina olwekuula wekka kubanga jjukira nti mu byafaayo mujjukira bulungi ennyo Sir Edward Muteesa owokubiri yabonaabona nnyo ng'ageze mu buwaŋŋanguse mujjukira nga ali eyo n'akasente takalina akali ekikomando mujjukira bulungi ennyo byaliwo babitubuulira mu byafaayo era nga tulaba BBC zeemuggyeko interview ne bamuwayo kasente awo
Uganda wange embeera yali nzibu nnyo naye ate Abaganda baali weebali era kiba kitegeeza nti Kabaka yalina okwebeereramu essaawa eyo era awo si yava okutunda ettaka ly'emutungo eryo oyava okulitunda ettaka ly'emutungo era munnange mwalaba ndowooza nga amaze okulitunda mu mbeera gye yalimu embi ennyo kanate bawasajja baliyingiddemu weebatyo musajja wattu munnange Kasasa bw'atyo n'aviiramu awo ng'akasima ebbumba naye nga kigambibwa kuba nti ettaka eryo lyali lya Sir Edward Muteesa nga liri lya bwannannyini bw'atyo mu kwetaasa ng'ali eri n'aliguza abantu abaligula oluvannyuma bw'etyo ne ending up nga liri mikono egya Dr. Kasasa. Kati bano nga bwe batyo Abaganda abaaliwo bonna bwe tebasobola kubeera nga bamutaasa kitegeeza nti yali Ebungereza bw'atyo nga ali ku nkola ya Luuya mu nnyindo. Kati newankubadde Kyabazinga yafunye omulimu ogwo nti kiyinza okuvumirirwa oba egamba mu ngeri y'okukiraba mu ngeri endala naye ate jjukira nti amawulire agabaddewo mu bwa Kyabazinga nago si malungi yadde n'akamu nti byonna byonna ebikolebwa biyinza okubaako engeri gye bibikkirira naye tujjukira nti munnange njagala okubabuulira nti ewali omukka tewakola ki tewabula muliro. Kakati munnange byonna biri awo nsuubira okuba nga tetwali munenyeza nnyo kubanga nga bwe nkutegeezezza ebyaliwo history atera okweddamu wejjukira bulungi nnyo nkubuulidde ku byaliwo ku Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri mu buwaŋŋanguse engeri gye yabonaabonamu. Kati Kyabazinga ayinza okuba ebitabyagala kubanga munnange basobola okuyeekera eno munda ng'ekwegeza alyayo dda mu bwa Kyabazinga kale oba oli awo ng'ate yeetaaga okubeera nga ate akolagana n'abantu abamu. Kati oyo mwe mulabanga executive director Dr. Muhammad Lubega, executive director wa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals. Ayinza okuba nga ye munne nnyo namuganja afuna eweewogome wano tupulaningira tomanya just tugezaako kubeera nga tubeera insightful tugezaako kubeera nga tukuba tooki oba oli awo okulowooza okusinga ku nnyindo zaffe bwe zikola ki bwe zikoma. Ewali omukka tewakola ki tewabula muliro teri kintu kibi 100 ku 100 buli kikolwa n'ekigendererwa muganda wange. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo ate twolekere eggwanga erya Amerika n'obukambwe beririko eri kooti y'ensi yonna International Criminal Court. Trump ataamye era munnange bwetyo US wansi w'obukulembeze bwa Trump neekuba abalamuzi envumbo aba kooti ey'ensi yonna. Kakati munnange muno mwabaddemu n'omulamuzi buna Uganda Judge Bosa era nga ensonga munnange zakuvunaana Netanyahu Prime Minister wa Israel okubeera nga munnange ate bamuvunaana crimes cases bwe batyo munnange nikinyiiza nnyo Trump era United States bwetyo kugambye wansi wa Donald Trump yamaze okubeera nga erangirira sanctions eri International Criminal Court ICC judges omuli ne judge ona Uganda Solomon Balungi Bosa. Kakati munnange move eno bwetyo emaze okubeera nga ekakasa nti evudde mu kubeera nti nno ICC bwetyo yawa ekiragiro okukwatibwa kwa yawa warrant of arrest warrant eri Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu over alleged war crimes in Gaza. Kakati US kino yakivumirira nnyo yavumirira ICC okusalawo kwayo era nga egamba nti bino bijjudde ebyebufuzi biri politically motivated era nti bino bibyo bitagetinga banywanyi baayo ba close allies. Kakati munnange mu nsonga y'emu US bwetyo nesalawo negamba nti tugenda kubeera nga munnange twempozinga immediate sanctions envumbo ez'amangu ezitalinda era nga zino munnange zigenda kuba ziziyiza abalamuzi bano okubeera nga tebaliddamu kuyingira ggwanga lya Amerika. Era ne byonna bye balinayo ebyobugagga byonna ne babitekako envumbo ne babifreezinga era wonna
America kyesobola okubeera nga ekwasaako engalo bakyendako obuvunanyizibwa okusinziira ku jurisdictions zaayo gyerina obuyinza yonna ne bakola ki ne babibowa tebakkirizibwa. Kakati munnange mwabo abateereddwako embumbu zino bwe muli omulamuzi ono Solomon babula Solome Balungi Bosa era nga ono muganda wange mulamuzi Munnayuganda. Abalala bonna nga bakyala bonna nga batuula Hague bwe batuula ku Hague era nga muno mulimu international legal experts abamanyikiddwa ennyo munnange mu kubeera nga bano basalawo ku misango naddala munnange egyo gy'oyinza okugamba nti controversial war crimes investigations zonna bazikwasaganya mu nsalawo America teyagala kumanya. Kakati kino munnange nga kikiri latest mu ebyo US bye yakakola era nga kiba kitegeeza nti kiba kireetawo obunkenke bw'amaanyi wakati wa Washington ne ICC. Kati Trump agibuvuddeko yali yavumirira nnyo ekya kooti eno okubeera nga yanoonyereza mu America era ng'enoonyereza ku magye gaayo engeri gye gakwasaganyamu gye gakwasaganyamu ensonga mu Afghanistan era nga egamba nti kuno kwali kulabwanga obulumbaganyi eri eggwanga erya America nga era bano bayisa olugaayo mu bwetwaze bwayo nga America era nga kutiisatiisa eri ebigendererwa bya America nga eggwanga. Kakati ICC abalamuzi bano bwe batyo jjukira nti baasalawo ku musango ogwali guvunaanwa emisango egyazzibwa mu ntalo era nga bagamba nti ne US emisango egyo nayo nga kiringa egigiruma era mu Afghanistan bwe batyo nga bagamba nti America officials baayo nabo bwe batyo emisango nga gibaluma. Akati munnange emisango gino bwe batyo ne kireetawo obunkenke bw'amaanyi nnyo wakati wa US ne kooti eno nga benkugambye. Kakati newankubadde nga pressure ebadde bwetyo anti global powers ICC bwe batyo bo bagamba nti walina okubaawo warrant of arrest bagiyisa November eri former Israel Defense Minister Yoav Gallant ne Hamas leader Ibrahim al-Masri ku misango munnange gye bagamba nti gino gyava mu egyo eyazzibwa mu lutalo mu kulinnyira eddembe ly'obuntu n'okutta abantu mu lutalo lw'e Gaza. Kakati kino munnange kooti yakikola era nga kiraga nti bo munnange baakubeera nga balaga obwenkanyanga kooti ey'ensi yonna nga tebafuddeeyo nti oba waliwo political pressure oba nedda. Kakati munnange kino ne kireetera okubeera nti abantu bagitendereza nnyo era human rights advocates bwe batyo n'okuvumirira gavumenti ezo ddala eya America okubeera nti neya Israeli okubeera nti nno munnange ebikyamu babikola naye ne bibikkibwako. Gavumenti ya Biden yo yali tefuddeeyo nnyo ku bino era ebya Trump amateeka ge yali ataddewo bwe batyo ne baba nga bagalira kisinzeemu Katonda. Naye Trump bwe yakomawo muganda wange n'addamu buto ate ne policies ze era nga sanctions zino bwe zityo ne zibeera nga kati ziraga nti international bodies ezichallenginga US oba ba allies baayo si baakubeera nga babataliza. Okay, tetugenda kubeera nga munnange ate tukikomentingako ekyo naye ng'ekyomanya munnange bwe kityo bwe kiri era sigenda kubeera nga nsukkawo wano kankulinda ate mu mboozi zaffe eziddako mu maaso awo twongere okubeera nga ate tutulontoka. Mukama Katonda abakuume.